Obuteko experience jiwaitamu ng'okavalinga NRM candidate Yoweri Kaguta Museveni. Ekisooka kaali yazali presidential campaign zange z'omundi ogwokubiri. Yes. Okuva ku 2016. Nga training gye nafunako 2015 ku coveringa campaigns. Ebeera ekulaga nti nga munnamawulire abeera assigningiddwa ku candidate. Ekimu ku byoba olina okugattako ku candidate okwe kulaba nga eddoboozi nga awangula akalulu. Yes. Awangula akalulu ng'oyita mu kutuusa eddoboozi lye ku bantu bamanye nti jemba candidate gwensakako amawulire bino byagambye zino zensonga z'abategeeza ati okusalawo ne kubeera kwabwe oba bamuwa oba tebamuwa. So gwe mulimu omukulu gwe twali tulina mu nkambi ya NRM okubeera nti twatambula ne President Museveni eggwanga lyonna netulyetooloola naye olw'okubeera nti okwawukanako ne basesanga bano abaali mu nkambi ya Nuubu nti ewaffe eri obunkeeke okusinga bwabeeranga nnyo ku COVID-19 okubeera nti buli luvannyuma lwa wiiki 2 twalinga tukeberwa asangibwa nga mulwadde ng'afuluma enkambi. So okwekuuma ekirwadde kwali kw'amaanyi nnyo okusingako mu kambi endala za presidential bano beekuumanga tiya gaasi na masasi. So nti ekya COVID-19 kyaleeteranga okubaawo n'amateeka ku movements zaffe nti bayinza obutakugaana kugenda mu katale kwogerako n'abantu bali mu katale n'olwokubeera nti enkya ojja kubeera ogenda kukola test naawe kennyini obeere movements zo zibeera limited. Si kubanga abagoba mu nkambi, si kubanga ova ate n'okukwatibwa obulwadde kyekyali kisinga okuba ekikulu. So twasuba omukisa okwogerako n'abantu kuba kati President Museveni kyayawukana ku bakandidates abalala nti y'okusinga abeera nnyo ku accountability nti mu kisanja kiri bwe mwana emyaka giri yonna gy'obadde okulembera gyembadde nkulembera nsobodde kukola kino na kino na kino. Kati okumanya abantu kye balabye n'engeri gye bamuwaamu obubonero olina kugenda n'oyogera nabo. Ekyokulabirako abantu b'e Busoga babadde n'ebizibu baali n'ebizibu bingi nnyo mu kisanja ekyo ekyaggwa nti balina ebizibu by'ebikajjo, balina ebizibu by'amasannyalaze, balina ebizibu by'obwavu, balina ebizibu by'amakubo. Busoga emu ku bitundu ebisinga okubaamu ebizibu eby'enjawulo. So President Museveni bwe yayingira Busoga ng'ava mu Bugisu ne Bukedya twasuba omukisa okwogerako n'abo okugenda mu bitundu okwogerako n'abantu b'e Busoga okumanya kiki kye balowooza ku myaka 5 gy'abadde mu bukulembeze n'ekiki kye bandyagadde okulaba ng'abakolera oba kye bandisinziddeko okubeera nga bamulonda. So olw'ensonga nti mu kampeyini ze teyasisiikananga bantu ba bulijjo, yasisiikananga bakulembeze ba NRM mu bitundu abamaze okusuusulwamu kati abo bwe bajjanga ne bawulira manifesto ya candidate waabwe ate bo ne bagenda okunoonya akalulu wansi. Mu kukavalinga kuno mwali mutya nnyo COVID-19 nga bw'oyogedde naye waliwo ekyogerwa nti temwasinkanako yadde miziziko mu ntambula yammwe nga bano bagisinkananga nti wantu ojja kuyitawo yita mulino kkubo ng'oli mukulembeze ino kkubo baliko atoyitawo mwafunako ku mbeera eyo okubaziyiza. Wadde abeera afuuse candidate naye abeera asigala ye president wa Uganda wayagala wayita mu kusigala nga president era asigala ye muduumizi w'oku ntikko ebitongole ebyokwerinda. Kyova olaba wakati mu kalulu yakola ekyukakyuka ne mu security forces nga candidate yakola n'enkyukakyuka mu security forces. So teri muntu oba DPC oba ani asobola kuyimirira mu kkubo n'agamba president nti wano toyitawo naye bakikola abakulu bano. Njaga kudda wuwo mukulu Kayongo ekiseera kyatuuka abantu mmwe abakavalinga Yoweri Kaguta Museveni ne bagamba muli ba NRM engeri mukavalinga mmwe muli ba NRM era balaba muli partisan era kikimu kyatukaneko bano ba mukulu batte. Ekituufu kiri nti ebiseera ebisinga tekiri wano wokka mu Uganda naye kiri common nti omuntu buli wabeera assigned ku